Tulinawo darasa endala gye tugendamu n'olwekyo sijja kusomeseza ssaawa nnamba. Tukyalinda ku Sheikh Adam Senjala naye nga tannajja. Tulinawo Sheikh waffe Abdul Nasir Kateregga ajja kuba insha Allah abanukula ebibuuzo. Otyo wuno Sheikh Adam ankubira kamale okulaba kyagamba. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullah. Mustannina alaik. أيوة تعال بارك الله. نعم nina paati gye njagala okutema mu hadithi empanvu ekwata ku batagenda mu lutabaalo olw'e Tabuuki, okusingira ddala abasatu mu bo, 80 n'omusobyo abasigadde abo balulala. Olutalo lw'e Tabuuki lwabalukawo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuuse Madina, era lwaliwo mu mwaka gwa 9. Era olutalo olwo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakunga basahaba balwetabemu. Entalo ez'Obusiraamu zibaawo olw'ensonga ezimu ku zino wammanga. Esooka nga tulumbiddwa tukkirizibwa okwetaasa nga tulina amaanyi. Eyokubiri, singa twagala okutuusa ekigambo kya Allah awantu ne batulemesa, nga n'ab'ebyedduniya bwe bagamba kati nti yenna alemesa demokrasi alwanyisibwe, kitegeeza tekivuga bubi singa oli agamba nti n'Obusiraamu singa wabaawo abaagala okutuusa awantu ne babalemesa ng'ate balina obusobozi, bakkirizibwa abo ababalemesezza obbalwanyisa. Tuguddeyo bulungi. Nekyo saagala twogere ku lutabaalo lw'e Tabuuki, kyanguyire mu bwongo bw'abantu nti kulumbagana batalina musango. Wenjagala masha Allah tugenda kufunawo ebyokuyiga, ninga background eya hadithi eno eri nti Nabbi bw'akunga abasahaba beetabe mu lutalo sallallahu alaihi wasallam, waliwo abaawalula ebigere ne batalugenderamu naddala, naye nga tebaalina nsonga ntuufu, bwali busongasonga. Naye mu kuba nti tebaalina nsonga ntuufu, Nabbi bw'amala okukomawo mu lwo sallallahu alaihi wasallam, bano abataagenda ne bagenda beetonde gy'ali. N'ekyamazima abasatu mu bo bonna be baayogera amazima, lwaki tebaalwetabaamu. 80 n'omusobyo baalimba, naye bano abasatu abaasalawo nti katwogere mazima. Ate Nabbi sallallahu alaihi wasallam be yalagira baggyibweko salaamu n'obutoogerwa nabo, n'atuuka n'obbagamba kye tutatera nnyo okusoma mu hadithi naye nga mwekiri, obutalabagana na bakyala baabwe babeesambe. Naye wenjagala ennyo, Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'amaze okukomawo mu lutabaalo olwo
yatuukira mu muzikiti ogw'ekibuga Madiina ye kennyini gwe yazimba. Ne wabaawo basahaba be yatuulako nabo. Era we yabuuliza nti omusajja wange Ka'b ibn Malik nga simulaba aluwa. Ne wabaawo awo eyayanguwa n'agamba nti ekyamulemesezza okujja mu lutabaalo ayina engoye ze yabadde yakagula, n'ekirala okwagala okwetunula ku bibegabega. Omuntu bw'agula olugoye olupya aba ayagala okulutunulako, yensonga eyamulemesezza. Nabbi yasirika busirisi sallallahu alaihi wasallam, wabula waaliwo sahabi Mu'adh bin Jabal n'ayambalira eyayogera ekigambo ekyo, n'amugamba nti bi'sa ma qulta, oyogedde ekigambo kibi. Omusajja oyo tulinaako kabi konna ke tumumanyiiko. Era omubaka n'asirika sallallahu alaihi wasallam. Kati bali abaagenda nga bamwetondera, beetondera Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'okuwa ensonga ezitaali ntuufu. Sahaba ono bambi naye kyamujjira n'agamba nti oba nange nnimbe, oba nange ŋŋende nnimbe. Naye agamba nti bwe namala okukakasa nti atuuse ku makya, dhahaba anni albaatil, ekikyamu ekyo kyanvaako ekyokuba nga nkola ki, nga nnimba. Naam, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali akyatudde mu muzikiti ne basahaba. Ka'b najja, era wano wenjagala okutandikira, aga nti falamma balagani anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk. Amawulire bwe gantuukako nti omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam ayolekedde okuva e Tabuk, hadarani bathi, enyiike yanzijira. Fatafiqtu atadhakkar alkadhiba wa aqul, nentandika okujjukira okulimba, naye nga muli ŋŋamba bima akhruj min sakhtihi ghadan, naye bwe naamulimba obusungu bwe enkya naabuvaamu ddi, naabuvaamu ntya makulu enkya bwe ndibanga mmaze okufa. Mubiwulira bulungi? Agamba nti hatta araftu anni lan anjiwa minhu bishaiin abada, paka lwe namanya titeri kijja kumponya okujjako okwogera amazima. Fa ajma'tu sidqahu, nensalawo mubuulira amazima. Bwe yakomawo Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba sahabi ono ti wakana idha qadima min safarin bada bil masjid, Nabbi bwe yavanga mu lugendo yasookeranga ku muzikiti, faraka fihi rak'atayn, n'akutamayo raka bbiri. Eyo sunna twagisomesaako min as-sunan al-mahjura, mu sunna ezasengukibwa eza rak'ata al-qudumi min as-safar, raka ebbiri ez'okuva mu lugendo. Bw'ovanga mu lugendo gezangako nnyo otuukire mu muzikiti gw'ekitundu osaalemu raka bbiri. Situjja kuwanisa mikono basiraamu ti ani yali agisadde, naye tusobola obbawanyisa nti ani abadde tagimanyi. Masha Allah, ani abadde tagimanyi? Ono yasoose okuwanika, ngenda kuwaayo ekirabo ky'ekitabo. Sooka omuweeyaawo ekigo ky'omusiraamu. Abasiraamu obulwadde bw'obutamanya bubakwasa ensonyi, si bwe kiri? Bw'omubuuza nti kino obadde tokimanyi,
essebu oyo omwana oyo. Mwana wattu abatalina nsonyi mu ilmu nabbi yabasabire n'eddua ate baali bakyala naga nti rahima llahu nisaa al ansar, Allah asaasire bakyala b'abasajja bano abantu asanga atuuse Madiina, ensonyi ze balina ez'obutonde tezabaloberanga kubuuza na kuyiga nsonga za ddiini yaabwe, era nga toyagala kuseeseetuka weeyongere mu maaso mu kumanya ba n'ensonyi. Sunna eyo tugambye mugisse nnyo mu nkola, bwe muvanga mu lugendo era oli anaagamba nti naye nze mu kitundu ekyaffe nga tiwali muzikiti, oli ajja kuva eri akubuuze, ayinza okuba Seeka Juma nti gwe wali osenga mu kitundu ekyo tewasooka kwetegereza tiwengenda okusenga waliwo omuzikiti oba tewali, ate nga mu butuufu anoonya ow'okupangisa oba okuzimba, ebyo bye biteekeddwa okuba mu bwongo bwo. Mwana wattu ne bw'oba oli munafu mu kusaala, bigenda obeeraawo, tayimu ejja kutuuka gw'ogule wali ewaali waliraanye amasinzizo amalala oba amabaala, so nga weenenya dda ogambe nti kale singa nasenga ne ninaana omuzikiti. Si bwe kiri? Olugendo olwogerwako lweri olugendo nga luwanvuko olumanyiddwa nti luba lugendo. Nabbi ye bwe yavanga mu lugendo yatandikiranga ku muzikiti n'asaalayo laaka bbiri, ne ku luno bwe kyali. Thumma jalasa linnaasi, bwe yamala n'atuula awaali abantu. Falamma faala dhalika, bwe yakikola, jaahu almukhallafuuna, bano abaasigalira ne batagenda mu lutabaalo olwo bajja we yali, ya'tadhiruuna ilayhi, nga bamwetondera bamuwa excuses, wa yahlifuuna lahu, nga balayira n'okulayira, wallahi sazze akaana kabadde kalwadde naye nga bya bulimba. Wa kaanu bid'a wa 80 rajula, baali basajja 80 mu. Faqabila minhum alaniyatahum, nabbi yakkiriza bino bye baamulaga kungulu, bamusajja wattu yali tamanyi biri ku bifuba by'abantu. Wastaghfara lahum, era n'abasabira Allah abasonyiwe. Wa wakala sarairahum ila Allahi ta'ala, ebyama ebyali ebyenkiso ku mitima gyabwe n'abirekera Allah. Hatta ji'tu Ka'b bin Malik, mu basatu abaayogera amazima aga nti paka nange lwe nagenda eri nabbi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallamtu, bwe namutoolera salaamu, tabassama tabassuma almughdabi, yamwenya lumwenya lwa muntu omunyiivu. Ogatta ebyo ebibiri n'omwenya nga ate oli munyiivu, oli ayinza obutakidetektinga. Ne sahaba aga tabassama tabassuma almughdabi, yamwenya olumwenya lw'omuntu omunyiivu. Thumma qala, bwe yamala nanga ta'ala, jangu wano. Faji'tu amshi, nagenda ntambula, hatta ji'tu jalastu bayna yadayhi, nentuula mu maaso ge. Faqala li, nambuuza, ma khallafak, kye kyakusigazza emabega n'oteetaba mu lutalo luno? Alam takun qad ibta'ta dhahrak, wali tuwagula nsolo yo kwotambulira? Sahaba agamba nti ya Rasulallah, inni wallahi, owange omubaka wa Allah, nkulayirira Allah, law jalastu inda ghayrika min ahli dunya, singa kibadde nti mbadde ntudde mu maaso ga muntu mulala mu bana ab'ebyedduniya, bakabaka, abakulembeze, la ra'aytu anni sa'akhruj min sakhtika bi'udhrin, nkiraba bulungi nti naali badde nva mu busungu bwo nga ina excuse gye nkuwadde matiza. Laqad u'titu jadalan, naweebwa argument mu kusimba ensonga, nzisimba bulungi. Walakinni wallahi laqad alimtu, naye kulayira Allah nkimanyi, la in haddathtuka alyawma haditha kadhibin, singa leero nkubuulira ebigambo by'obulimba, tarda bihi anni, era n'obikkiriza,
la yushikanna Allahu ayiskhitaka alayya, era kyaddaaki Allah asobola okitetenkanya okitegeka nonyiigira mu maaso eyo. Wa in haddathtuka haditha sidqin, ate singa nkubuulira mazima, tajid alayya, ojja kunyiigira. Naye nga nkimanyi nti fihi uqba Allah, mwe muli enkomerero ennungi eri Allah singa nkubuulidde amazima. Wallahi ma kana li min udhrin, ndayira Allah saayina kinsonyiisa kyonna. Wallahi ndayira Allah ma kuntu qat aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anka, tiwali lwe nali mbadde nga nina amaanyi mu mubiri gwange, yadde nga ne mu byenfuna ndi bulungi kusinga kaseera we saagendera mu lutabaalo olwo, nali bulungi nnyo. Faqala Rasulullah, nabbi kwe kugamba n'amugamba nti amma hadha, n'agamba abaaliwo nti abange ono ye faqad sadaqa, ayogedde mazima, ayogedde mazima. Faqum, imuka ogende, hatta yaqdiya Allahu fiik, paka Allah lwalisalawo oba alikkiriza okwenenyako oba talikkiriza. Faqalu li, paka olubaabawo abaŋŋamba ti wallahi ma alimnaka adhnabta dhanban qablu, tukulayira Allah gwe Ka'b, tetumanyiyo kyonoono kyonna ng'oggyeko kino kiwali okoze, naye laqad ajazta fi an la takuna i'tadharta ila rasulillah bima i'tadhara ilayhi almukhallafun, olemereddwa okuwaayo excuses nga banno bali abataagenda mu lutalo ze baawaddeyo. Faqad kana kafika dhambuka istighfara rasulillahi lak, kibadde kikumalira okuba nti ezambi eryo likuvaako, okuba nti omubaka naawe ajja kukolera istighfar nga bwe yagikoledde bali. Fa wallahi ma zaalu yu'annibunani, ndayira Allah tebanvaako bannemerako okuba nti bannenya, hatta aradtu an arja ila rasulillah fa ukadhiba nafsi, nempulira nga njagala nakudda wa mbaka wa Allah nimbise bye nasoose okukola ki, okwogera. Muwulire ebigambo bye. Katubabuuze ekibuuzo, singa badde yadde eri nabbi sallallahu alaihi wasallam ne yeerimbisa ati bye nagambye mu kusooka byadde bikyamu, nabbi yalikkiriza oba teyalikkiriza? Teyalikkiriza, otyako mukafunemu ekyokuyiga. Yalikkiriza kuba ne bali bye baamugamba yabikkiriza. Kino lwaki yalikikkiriza? Kubanga era bwe yamuwa ensonga eyasooka nti saalina kyaŋŋaana, yakkiriza nga talinaawo nsonga yonna bbali, kwasinzidde kukkiriza kyamugambibwa. Akitegeeza ne wano singa yajja n'amugamba nti omwana wange ye yali omulwadde, era nabbi yalikkiriza. Era yenkola ey'obulamuzi oba obwenkanya. Omuntu bwakkiriza omusango nga gwe tolina bujulizi bwa bbali bumulumiriza, ate bw'amala n'agamba nti saaguzza, otwala kino ekisembyeyo kubanga yakuwa obujulizi. Kivuddeyo bulungi? Ayiwa, mutabani wa muganda waffe Hajji Nadduli ayitibwa Jakana, naye bamututte mu kkooti omulundi ogwokubiri, n'awanika omukono n'asaba omulamuzi addemu amusomera omusango. Bwe yazzeemu okumusomera n'amugamba nti sigumanyi, ate nga mu kusooka yali agambye nti akola ki, agumanyi. Omulamuzi tiyagambye nti tugenda kutwala kyewasooka kwogera, kubanga ne kyeyasooka okwogera nti yaguzza. Omulamuzi tiyalina bujulizi bw'ebbali bukikakasa. Omuzindaalo gwagala kutukimawa, tunaatera okuwunzika insha Allahu taala. Ka'b abuuza banne abaaliwo awo, hal laqiya hadha ma'i min ahadin, kino ekyentuuseeko okubanga mwagala nzireyo niyise bye nayogedde.
waliwo oba amazima genjogedde waliwo mu bannaffe abatagenda abayogedde amazima nga nze qalu naam ne bamugamba nti ye bamugamba nti ye fadhakaruli agamba nti yabuuza nti man hum abaali baani abo qalu ne bamugamba nti Murara ibn Arrabi' oyo wakubiri kati mbayogera amazima wa Hilal ibn Umayya ne Hilal ibn Umayya kino ekibuuzo bamanyi kibuuza ne bakigabirako ne hijja nti yogera basahaba basatu ne bateetaba mu lutalo olw'e Tabuk naye nga bo baayogera amazima Allah nakkiriza n'okwenenya kwabwe ogambanga nti Ka'b ibn Malik Murara ibn Arrabi' ne Hilal ibn Umayya aga nti fadhakaruli rajulaini salihaini bambulira abasajja baali babiri naye nga baali balongoofu qad shahida Badra nga balwanako ne Badiri fihima uswa nga nabo olaba abalimu ekyokugobererwa ekirungi qala agamba Ka'b bin Malik famadaitu nagenda hina dhakaruhuma li nga bamaze baŋŋamba wanaha rasulullah an kalamina mbaka naziiza basahaba bonna okwogera naffe min bayni man takhallafa anhu mu bonna abatagenda ne basigalira emabega feffekka abayogera amazima ffe be yagamba nti tewabaddamu n'ayogera naffe fajtanabana nnaasu abantu bakola ki batwesamba hatta tanakkarat liya fi nafsi al-ard paka ensi lwe yambijjira fama hiya bil ardi allati a'rif nga si yensi eri gye nali mmanyi mu kusooka falabithna ala dhalika 50 layla ekyo kyatwala ebiro 5 zinnaku 5 fa amma sahibaya naye bo bannange bali ababiri fastakana bayongobera wa qa'ada fi buyutihima yabkiyani ne basigala mu maka gaabwe nga batudde nga bakaaba wa amma ana nayenze fakuntu ashabba alqawm nze nali mbasinga obuvubuka wa ajladahum n'obuvumu fakuntu akhraj nze navanga wakafa ashhadu salah maa almuslimin ninsaala n'essala eyajjama n'abasiraamu watuufu fi laswaq nga ne mutale ŋŋenda n'entambulatambula wala yukallimuni ahad naye nga tewali ayogera nange wa ati rasulallah nga n'olumu ŋŋenda ewali omubaka wa allah fa usallima alayhi ne mutoleraku salaamu wa huwa fi majlisihi ba'da salah ng'ali mu kifo kye we yasaalidde essala fa aqulu fi nafsi naye muli nagambanga hal harraka shafataihi biraddi salaami am la eminwa ginyenyezza lwakunziramu salaamu oba abadde ku kirala nga dhikiri kyakulabirako thumma usalli qariban minhu nasalawo nsaale nga muliraanyi wa usaariquhu nadhara nga bwemubbirira n'oluuso fa idha aqbaltu ala salati bwe naddanga ku swala yange nadhara ilayya ng'ate lwantunuulira wa idha iltafattu nahwahu ate bwe nakyukanga nentunula waali arada anni nga anneesamba bwati hatta idha twala dhalika alayya ekyo bwe kyamala okubanga ebbanga lyawanvuwa min jafuwati lmuslimin nga basiraamu batwesambe mashaitu nagenda hatta tasawartu jidara aiti abi qatada paka lwe nawalampa ekisaakaati ekya muganda wange ayitibwa abu qatada wahuwa ibunu ammi yali mwana wa taata muto wahabu nnasi ilayya yali mu bantu bensinga okwagala fasallamtu alayhi nimutolera salaamu wallahi ma radda alayya salaamu balayira allah salaamu yange teyagiddamu faqultu lahu ya aba qatada paka lwe namubuuza nti wange abu qatada unshiduka billahi nkwegayirira ku lwa allah hal taalamuni uhibu llaha wa rasulah okimanyi nti njagala nnyo allah n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam fasakata muganda wange yasirika busirisi fanashadtuhu nemuddamu nemwegayirira fasakata n'asirika faudtu nenziramu fanashadtuhu nemwegayirira
ekyokunziramu qala yagamba nti allahu wa rasuluhu alam, allah nomubaka we basinga okumanya oba obaagala. fafadat ainaya, amaaso gange ne gabimba amaziga. watawallaitu nenzirayo hatta tasawartu ljidaara, nempalampa ekisenge. naye fabainama ana amshi fi suuqi lmadina, nali nkyatambulira mu katale ke madina, idha nibti, nagenda okulaba ndaba omusajja omuddugavu min nibti ahli sham, mwabo abaali bawangalira mu nsi z'esham, mimman qadima bitaami yabiuhu bilmadina, yali aleese emmere ye kugitunda mu kibuga Madina. yaqul, nagenda okulira ng'akoola agamba, man yadullu ala Ka'b bin Malik, ani ayinza okundagirira ewali Ka'b bin Malik. fatafiqa annaasu yushiruna lahu ilayya, abantu ne batandika okubanga bamunsongeramu. hatta jaani, paka lwe yajja wennali. fadafa ilayya kitaban, nampa ebbaluwa min maliki Gassan, ng'eva ewa kabaka we Gassan, kitundu kiri mu Sham. wa kuntu katiban, nali musomi, nasobola n'okuwandiika n'okusoma. faqara'tuhu, tusalina soma ebbaluwa eyo. fa idha fihi, nagenda okulaba nga mulimu bino. amma ba'd, oluvannyuma lw'ebyo, fa innahu qad balagana, mawulire gatutuuseeko, anna sahibaka qad jafaaka, nti munno yakwesambye. wano munne yali ategeezaani nabbi sallallahu alaihi wasallam. walam yaj'alka Allahu bidaari hawaan, ne Allah tiyakutonda kubeera mu kitundu mwonyomebwa paka ku ddaala eri. falhaq bina, jangu otujoyininga eno ewaffe, nuwaasika, tujja kukubudaabuda. faqultu hiina qara'tuha, paka lwe nagamba nga maze okusoma ebbaluwa eyo, wa hadhihi aidan min albala, eno nno nayo balaayi yakubiri. fatayamamtu biha attanuura, neŋŋenda nenjitwala mu ttanuuru. fasajartuha, nenjikyomamu. tugenda kukoma. ekyafaayo ekyo kiwanvu nnyo, hadithi eyo mpanvu nnyo, nyinza okuba ngisomyeko kakwota, naye awo we wabadde ekyokuyiga. iri mwefaanaganako bweti, nkimanyi mujagala nnyo, ayinza sitera gisomesa kubanga njagala nnyo okusomesa kyenneekakasa. era ka mizaani k'abasiraamu b'e Uganda, gundi mumanyi gundi si mumanyi, iri mwefaanaganako bweti, mujagala nnyo. naye nga nnungi mu busiraamu, gye bayita ilmu targhibi wa tarhib, irimu y'okwegombesa abantu okukola ebirungi n'obbatiisa okukola ebibi. waliwo ne ilmu al ahkam, irimu y'amateeka. eyo waseeka abamu, nange mwendi Sheikh Abdul Nasir, tujagala nnyo. era nze khutuba olumu enkaluubiriza, bwompa khutuba ate nenkuleetera byawuzu, olumu ng'ate khutuba ya targhib na tarhib biba tibikwatagana bulungi. tufunemu ebyokuyiga. ekyokuyiga kye tugenda okufunamu kyekino ekisembyeyo, tibannange shaitaani bw'erabanga ofunye obutakkaanya n'abantu bo, yo kennyini ekozesa abantu okwongera okuleetawo omuwaatwa wakati wo n'abantu bo bw'oba ofunye nabo obutakkaanya. statement eyo mugiwulidde bulungi? saagala tugireke wano okawe tugisomye, wabula njagala tugisse mu nkola mu by'obulamu bwaffe. era ngenda kutandikira ku kino kyennyini nti omusajja ono kabaka we Gassan, sitaani yamuteekamu ekigamba nti oyo kati omukwata n'omujja mu busiraamu n'omuzza eno ewaffe, kusindika akoze eki? Asitamye. naye mwana wattu byalowooza si bwe byali, oba yali alowooza nti ono naye asitamye, yali faamu wasitamye. yagezaako muwalula, bayira awandise ebbaluwa kabaka, atadde namu ekigamba teeyo gy'oli gy'onyomebwa, si Katonda gye yakutondera, jangu eno ewaffe tugenda kukubudaabuda. naye nga tatemezza na liiso, tamaze na kufuna second thought, wabula first thought n'agamba eno nayo balaayi yakumeka? yakubiri. kakino nnyina okukola nga n'omusajja ono alaba, kankwate ebbaluwa eno noonye wali omuliro. yagenda wali ttanuuru
tanuulu kozeseza kigambo nti n'agichoma kuba singa ngambye nti n'agyokya ekigambo kyeyakozesa nti fasajartuha si kyekiwa amakulu nti nenjokya yalibaddaga nti faharaktuha ne fasajartuha kozeseza kya luswayiri nikagichoma motoni nenjokyera ddala mu muliro amakulu n'oli azzeeyo amawulire buno obusajja tebuva ku principles zaabwe kitegerekese bulungi aywa tudde ku bafumbo oyinza okufunamu obutakkaanya n'oweewuwo oba gwali wano n'ofuna obutakkaanya n'oweewuwo bano abaagala okugamba nti kukwogereza mangu ago so nga musobola okukola ki okutabagana tobawulirizanga sitaani ebiseera ebisinga yebe batumye gw'ate olaba n'afiiriddwa ddala bbanga yafiira ddala tugaanibwa okumuwasa yadde omwogereza mu bigambo ebyakaati nga tannaweza myezi 8 nnaku mmeka 10 so nga tagenda kuddiŋŋana naki na bba naye aba akyalowooza bba konaamuwasa nga emyezi 8 nnaku 10 tebinnaggwako ajja kukaabirira mu makaago omubuuzi okaabira ki kanaakubuulira nti baze yafa lwona akakasa ati napapa okumuwasa kati Allah yassaawo time nti mubaleke ennaku y'ababbaabwe ekole ki era wetukubiriza abasajja bannaffe abawasa bannyinaffe abafaanaganako bwe bati bababudeebude nnyo bwe mutaababudaabuda mujja kuba mwereetedde obuzibu kibuddeyo bulungi masha Allah era kyova olaba abantu abafunye obutakkaanya mu bufumbo singa bakuleeteranga ensonga leeta bigatta naye bw'onaatandika yakoze eki oyo tasoboka ojja kuba ofuuse sitaani eri eyatuma kabaka w'e Gassaani awandiikire Ka'b bin Malik ebbaluwa awo kyoba olina okukola kwogera bigatta era kyobola Allah mu Qur'ani eri abafumbo abafunye obutakkaanya yabagamba kugenda kuleetayo omulamuzi ku sayidi y'omukyala ne ku sayidi y'omwami ekyo kyekiri sunna newankubadde ensonga tuzitwala mu baimaamu imaamu ye takulinaako Luganda yalamula mateeka nga bwe gagamba ne sayidi y'omukyala n'ey'omwami balumirwa obufumbo bw'abaana baabwe eyo gye mulaganga ni mwana wattu Allah yayogera ekigambo ekirungi n'agamba eyurida islaaha singa baba baagadde kutabagana omwami n'omukyala yuwaffiqillahu bainahuma Allah asobola obbatabaganya nzijukira emyaka egyedda nali nsoma tafsiri ku aya eyo omuvunuzi wa Qur'an omu n'agamba Allah obutakimalaayo tinaye era singa baba baagadde kwawukana Allah yali badde abaawukanya n'akikomya wali wokka kwali kulaga nti bw'oba otabaganya abantu kozesa bigambo bitabaganya byokka Allah yali badde agamba nti wa iyurida firaqa ne baali badde baagala kwawukana farraqa Allahu bainahuma Allah yali baawudde n'ekyo Allah tiyakyogera so nga bw'oba ofolowinza ebigambo nga byali bifulowinga yali badde logical conclusion yempunzika ey'ekitegeevu ne Allah yakireka lwakuba tayagala abantu baawukane Ibnu Umar radiyallahu anhu yatamukyala we ng'ali mu nsonga bannaye tekikkirizibwa kutabakyala abo nga bali mu nsonga ne bw'oba onyiiza otya wamanyi baakubaganya bukubaganya kigamba ebirowoozo naye bwe mba mutadde talaka ebalibwe oba tebaliwa abangi ne bagaa nti ebalibwe abatono nange namatira ekigambo kyabwe ne bagamba nti tebalibwa era bw'oba wali omutadde ng'ali mu nsonga dembe eryo bw'oba okyamwagala n'omugamba komawo era talaka eyo tebalwa lwaki eyitibwa talaqul bid'i talaka ey'ekibid'a kitegerekese bulungi saagala amasala ago gagenda mu nnyo naye kyembadde ŋŋamba omukyala ali mu nsonga tebamuta
siwe kiri. Kati Allah tabaraka wa taala tugambye teyagamba nti wabanga bagadde okwawukana Allah asobola obbawula, ekyo yakireka. Tubadde ku kya Ibn Umar yata mukyala we ng'ali mu nsonga, ate tekikkirizibwa. So nga omukyalo omuwasa ng'ali mu nsonga kyo kikkirizibwa. Naye lwaki wali ng'ogenda kumutalaka togenda na kubeera naye ali mu nsonga, ate shariya ekigaanyi. Ani nekikkiriza nika n'eba ntuufu ng'ali mu nsonga, lwa nsonga nti abaami oba ffe abaami bakyala baffe baba mu nsonga, naffe tetumanya gye kiva. Obwongo bukola ki? Bukyankalanamu, tetumanya gye kiva. Si nnyo naye kajjamu. N'atuuka n'okugamba nti bw'oba okomyewo ngulirayo ekifi ky'enkoko, nga tolina n'amaanyi gakola ki? Gakigula. Kati obwongo bwe buba bukyankalanye toteeramu mukyala, kubanga naye oyinza ogifuula ensonga ti after all agende alina muki. Naye wali ng'omuwoowa muba temwayombi, osobola okukola saburu, si we guli. Kati Ibn Umar yakola ekyonoono bambi yali takimanyi, n'ata mukyala we ng'ali mu nsonga. Umaru ye yali akimanyi, n'agenda abuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam, tabani wange atadde muka mwana wange ng'ali mu nsonga. Nabbi n'amugamba nti murhu, genda omulagire falyuraji'iha, amuzze, kubanga amutadde ali muki. Inshaa bw'aliba ayagadde ng'amaze omuzza kyekiddako awo. Bw'aliba ayagadde akole ki? Amute. Nabbi si kyeyayogera. Mulabe mwenna bwe mulesi nti amute, tegeeza mmwe temuli batabaganya balungi. Nabbi ye yagamba genda omulagire amuzze, inshaa bw'aliba atukudde omusajja n'ayagala raja'aha, amuzze. Wa inshaa bw'aliba ayagadde talaqaha, kale ali mutalaka. Olaba bwe yasembyayo kya talaka n'akulembeza kitabaganya. Abakyala n'abaami baabwe babafunye obutakkaanya. Mufune muntu ali cool-headed asobola obbatabaganya. Naye ono nga newuwe byagaana aba talina byajja kutereeza. Tudde ku nsonga zaffe ez'obusiraamu. Abasiraamu balina obutakkaanya. Nabadde nsoma ku social media kirebe kyaffe ekikulu ekya Supreme Council nga waliwo baseeka abamu ba regional kadhi, ndowooza mwabisomyeko, bafulumiza statement nga balina bye balaba ebirumira ku Supreme. Naye bakoze statement egamba nti bino byonna tubyogera naye tetulina sekiti yonna gye tugamba nti katugenda kweyungako olw'okuba bino byabaddewo. Omu ku mukwano gwange aŋŋamba nti baadi batandise otuperereza. Twabagamba mujje eno. Mulaba nawo sitaani wejjiraawo. Muyinza oga nti ate lwaki ogiyise sitaani nga tulabanga kyekituufu. Munaasoma obusiraamu n'obwennyika bulungi ojja kulaba nti yeyo enkola entuufu. Egamba etya nti osigala ng'okyali ku mukulembeze ne mutereeza byasobezza. Kusinga lwonaaga nti kamuveeko, kati wasobereza ng'oli naye, kati ate omuveeko tagenda kusobya atayitirire. Ate by'anaasobya ng'oga nti asobezza mu kino, so nga luli bw'obeera naye osobola okukendeeza newankubadde twomaleewo. Tuvuddeyo bulungi. Kati neyo embeera bwetyo bweri. Bw'ogenda mu b'ebyobufuzi ate kiyitirira. Munnaffe ono owakamyufu yabadde atabaala mawanga g'e Bulaaya. Ndowooza temunyiigire okusinga nga bwe munjagala. Yabadde mawanga g'e Bulaaya nga ali eyo agenda amatiza abazungu. Bannange payipu ey'amafuta gye mugenda bano gye bagenda okukola e Uganda egenda okugajja ehoyima paka Tanzania, mulimu ebirumira bwebiti ne bwebiti ne bwebiti. Basengula abantu tebabasasula, amazzi gagenda, amafuta gagenda kuyita muki
mu ntobazi bantu batandika okunywa amazzi ag'obutwa. Abazungu olowooza bo bagezi nga bagamba naye ani akirimu ti mu Russia tiyena mu China. Paka palamenti ya Bulaaya lwe yatudde neziyiza Uganda okukola pipeline eyo ey'amafuta ng'ate batuwa ssente nnyingi naddala ku ki ku bajeti yaffe. Naye kakati ono naye yagenze n'abakyankalanya bali nabo ne baga nti after all n'abagenda okukola pipeline eyo tetukolagana nabo katunyigirize ono omufirika omwavu kageza n'agikola tetujja muwa kino na kino na kino. Kati omukulembeze w'eggwanga yabatuuzizza ne basaba minisita akwatibwako ensonga ezo abeeko kyayogera. Minisita omubeezi yakoze statement n'agisomyeko ku social media. Ne waliwo minisita eyasituse n'agamba sebo honorable minister singa wasoma bwa faaza kubanga bafaaza be bali soft spoken bw'oboogera olulimi olugonvu bwe rutyo. Ebigambo ebyo byewakozesezza ng'oyanukula abazungu si bye byalisaanye. Wali badde oba mukambwe nnyo ng'ebbaluwa eri otyo kati we mwamuwulidde nga bw'ayogera. Yes, omuntu ng'otunula wala otunulamu n'oga nti bano be bampa obuyambi kennaageza ne mbavuma ne mbaboggolera ayinza okusalako obuyambi. Sobola ye head of state mu wisdom ye yavuddewo n'abirekera prime minister ate banaamunenya nti yatuboggoledde. Kati bo bano ab'ebyobufuzi bakiyita diplomasi naye ffe eno mu sharia tukiyita hikma. Tukiyita ani? Hikma. Okulonda ambasada ateekwa okuba nga ayina hikma kuba asobola okutabangula amawanga. Byonna gye tuvudde wabadde ki Allah tugamba mu Quran qul li ibadi nabi wange Muhammad sallallahu alaihi wasallam gamba abaddu bange yaqulu allati hiya ahsan boogerenga bigambo bisinga bulungi fa inna shaytana yanzaghu bainahum kubanga sitaani etabangula abantu. Olwaki? Olw'ebigambo. Mubaamu n'obutakkaanya mugezeeko okubanga mubukisa sitaani ejja kukola ki? ejja batabangula. Kyekimu muli bafumbo, kyekimu okulagana ne munno mu bizinesi mufunye obutakkaanya tobisaasaanya. Sitaani kyangu okukuloosa nga munno gwokola naye ku bizinesi gwobadde ovunaana tisente nga tizijja bulungi. Sitaani epanga kasiini ng'omulaba atoola modrop bw'ati sente noga nti wallahi Allah yakindaze mukindaga naye nga sitaani yekola ki? Yekipanzi. Mwongere eddala okwawukana. Saagala kusukkaawo insha Allah naye nga hadithi eno eya Ka'b bin Malik eyagitunyumiza yali mutabani we ayitibwa Abdullahi ibn Ka'b ibn Malik. Erimu ebyokuyiga bingi singa tubadde twagala ku buli ka paragraph tugende nga tufunamu ekyokuyiga byali badde bingi. Nga nva waggulu insha Allah neebaza abateeseteese omusomo guno nammwe ne tubeebaza abazze. Abakyala kirabika bajula kutusinga ekiraga nti masha Allah abantu b'ekitundu basajja balungi. Pozi n'ekirala kyenyagala okusembezaayo ddala nawe ebitabo byange wano byendeeseewo ne ŋŋenda mu ddalasa ndala ngenda birekera Sheikh Sulaiman gyagenda sewo yingira okulaba si lwa bitabo naye mukulembeze. Waliwo ekitabo kye bakiyita okusaalira omufu tasiriire 12. Waliwo ekitabo kye bakiyita hadithi 10 n'okunnyonnyola kwazo kya 15. Kozi waliwo eddagala lino mbadde muliwulira nga ndisomesaako nnyo ku social media si bwe buli nga liwonyaki alsas si bwe buli nze kennyini nalinywako masha Allah nekibagamba
nga mmaze emyaka 7 nga sisiiba ni Allah namponya obulwadde obwo. N'olwekyo byonna gy'oba olisanze lifune nalyo ngenda ddimulekera eri balitunda emitwalo 3 gyendijje ngenda ddimaweera emitwalo 2 insha Allah oba omanyi tolina ulcers. Ekigendererwa ulcers bw'onaaba nazo waliwo emirimu gy'otajja kukola egy'eddiini nga n'obusinga obukulu butakola ki butasiiba. Kyannumanga nnyo okulaba nga nali nga sisiiba, era bw'otasiiba yadde olw'obulwadde kakujjira tobeera Allah ananvunaana. Najjula okuliwa emyaka 7 singa seekubagiza na bujulizi obungi obulaga nti bw'obanga mulwadde tewali buzibu. Okwata akajiiko katono aka sukaali n'okassa mu hafu lita ey'amazzi agookya oba tampeko n'otabula n'onywa emirundi 3. Mukyalo ow'olubuto talikozesa. Ngeri gye lyokyamabwa lirina ebbugumo lingi. Kivuddeyo bulungi. Nabbi yalyogerako mu hadith yaliita al-udu al-hindi n'atugaa nti alaikum bil-udi al-hindi, neekwatenga kati akayindi ako fa inna fihi 7 ashfiya, kawunya endwadde 7. Mu ndwadde 7 yamenyamu n'endwadde ezikwata mu lubuto amabwa, abawarabu bakita qurhatul maida, nabbi yakita dhaatul janni, abazungu bakita ulcers. N'oba olina amabwa mu bulago nga gano agaatulumanga agaatulumanga ku covid likozese. Oba oyagala okumanya ebirisingako genda mu Google wandiikamu ekigambo Costas Indian powder oba medical benefits of Costas Indian powder. Emigaso gy'ekisawo mu ddagala lino eriyitibwa Costas Indian powder yadde abali mu modern medicine balikozesa kati. Masha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.